Omulungi yakomita kanda Rose Media Rigi nkwaniza nakola nkoze mjona joto sakengalo nkwana subscribe nze tuyanziza nnyo tuyanzege atana bana subscribe ngotera ko notification oberenga ofuna video mubode amawulira amalungi getulina onakolwalo gambaga ya mwana muwala Phoebe banange Phoebe ono mukwano gwabanji akola ku Bukedde TV omwana muwala oyo yali kaddama naye banange ali blessed tukize tugane Phoebe ayine emikisa kubanga obulamu butambula bulungi nga buli mukyala we yandiyagadde obulamu bwe buba butambula kakati olunaku lwajje lwabadde lwambagaye era nga yayambadde yanyumye buli kimu kyabadde kirungi bambi okusinziira nga abamu ku ffe twasiimye decoration yabadde ennungi ate baamubyudde bulungi waliwo ababagaka bagamba nti Phoebe ne bamuteekako makeup tanyuma mbu mubi nnyo Rama Walolo yamugamba nti mubi nnyo bwe yeebaka obanga olaba afudde banange bamwogerera ebigambo bingi simanyi kye yabakola okubanga bamuwala n'okutuuka ku ekyo naye ye bino byonna tebimuyigudde matama era agenze mu maaso n'akola omukolo gwe nga mulungi nnyo kakati bino byonna babadde bamwogerera ebigambo ebibi abatamwagala abatamwagaliza ndowooza ku luno ebigambo katono bibabulire ku matama naye nno munnange bo abamuwalana naddala bannamukadde association olowooza beewummuzaako ne ku lunaku lw'embaga era baavuddeyo wamu ne Rama waako nabo baavuddeyo era ne bamwogerako ebigambo abamu nga beekazaakaza ate nga abalala bagaanye okukkiriza nti eyakusinze aba yakusinze bano nno nga bakuliddwa mwana muwala Jas oyo nno nga bulijjo yavuddeyo n'agamba nti era waakiri obulabo bwe baalese bwabadde bubi kwegamba okukkiriza kwabadde kutono nti Phoebe yakikubye naye nga kuffe bannanga bamuwishingira obulungi tugamba nti congratulations Mrs. Nzora Phoebe n'omwami wo mukama abawe obufumbo obulungi kakati nno muba muwala neera mwabaddemu ne mwana muwala Chumi oyo no yagambye nti nno singa wadde tagenda mu mikolo gye yandikoze n'eddogo obufumbo ne bumulema naye Chumi ye mba nsuubira nti olumu abeera mu content bwe mutunuulira simulabamu mutima mubi nnyo gweyinza kuwalana muntu wabula nga mubamu ate ali abavuddeyo ne bayogera ebigambo ebisongovu mwabaddemu Calvin Kayanja kakati ono ye yatumazeeko emirembe kubanga musajja mukulu banaye kulu no yandyewumuzeeko yatudisogamba nti naye ayagalayo omukyala amuteekemu ssente amwanjule amuteekemu ssente ze zaakoze mu bwakadaama ne ku mulimu nga agamba nti Phoebe yeyeyanjudde yeyekoledde omukolo kwegamba kino bambi alabika yasusewo Calvin Kayanja ku luno mu butuufu tekyagwanidde naye nga ye Phoebe bambi yakikubye bonna abakyagaanye okukkiriza bagenda kwetuga kubanga mwana mulenzi Nzora yagambye nti mu mwezi gumu oba omwezi ogujja agenda kuba amukuba ekidala kati awo abatamwagaliza bo baakufa naye ate ye Calvin Kayanja banaye bavudde ne bamulabula ne bamugamba nti nedda munnanga olimbye teri mukyala ayinza kuteekamu ssente ze mpozi ng'werongooseza n'olabikako bulungi ate n'ofuna n'omutima ogukwagaliza kubanga ye ebiseera ebisinga abeera ku negative side naye ate ye mwana muwala Hajjat Kuruthuma avuddeyo n'amubuulirira Phoebe nti munnange togendera ku basenga ba TikTok weekeberenga omutima gwo oba okola ebyo ebisaanidde kankutera vidiyo zonna nga bezagenze mukwano naawe obeerenga olabako mukama omulungi akunkuumire beera bulungi bayi mutwalire haga kati Phoebe njagala otakule ku kirevu ky'oyo omwana omulenzi nga w'omukuba akaama ng'obuuza bali n'owewuwa alina ekirevu oba mukama ayagala abaana abato kaakati ekyo nga kiwedde njagala selekita mpa akayimba mwana mulenzi atambule ekyennyumanyuma nga wasiibula omwana ow'obuwala omuzaayo ate mu ntebe y'ekitiibwa obulago omukwano kajjudde obwomerevu omukwano mungi akalulu nga sikawulira era badde nkusaba okalyengako nagakumbaga n'olwekyo okwasiza akamuliko kano okasiime akalulu abe wange mwana mwanzisuubi taata nina akantu kempuliddemu ak'embaga so ekibuuzo kyenkubuuza ddi wa tutya
Dadi omwezi ogujja ng'ennaku z'omwezi 11 bannanga abakulu engalo kale selekta kwatamu katono waka Bible Liberation Church Makerere Kikoni ekyo nakyo kikulu engalo ekibuuzo ekisembayo tutya taata nsuubira era enteekateeka eyo ejja kuba erambululwa maasawo tweyanziza ekyo nakyo nyakuba kikolwako so mwana mulenzi dadi kkiriza selekita atuwa akayimba ate omwana ow'obulenzi oyo akwate ku munne empolampola amusitule beeyagalemuuko awo mu kaseera ak'okweyagala ttiimu nzola naffe tujja kujja ate tusiibule dadi ennaku zino bayo akukobye tukukobye kati yakwenda ino era ayenda osigale ng'oli musanufu nga buliido bw'oba era ffeena tukwenda ino webale kuboneka bulungi wange engalo dadi mwana mulenzi suubi munyininyini awulira akalulu akasoga mama kateeke mukateemu abasoga twerage munange fiviva ku bano basenga bakubitimbagano bakugamba omusajja olukunyiza ng'ogoba omusajja akuwasiza tukulaba musajja yakwanjudde bakita batya akujje mugunji yakujje mu bangi fuga sigwa wasizza so mwami wo muwe ekitiibwa bera mchala mukaka mubera n'empisa bera mugumiikiriza ofuba bulimu okusonyiwagana mulimu okusabirigana nze bune kyenkusabira ofuba obukwasa mukama bera mukaka mu mwami muwe ekitiibwa tawuliza bano basenga b'emitimbagano bano batalina bafumbo abo bakafulu mukono n'obufumbo okitegeera nako amagezi agataliyo omusajja olukunyiza ng'omugoba yakuwasa kituufu kiri nti Fibi anyumye omukolo gunyumye naye n'obufumbo enkuba etonye Fibi ali lubutajja kusumulukuka bulungi bambi ate ffe twagala azaale balongo naye era nzoola onyiizizaamu mu birabo by'oleese n'otaleeteramu yadde akamotoka n'otaleeterako yadde ekyapa ky'ettaka omukazi gw'otutte nga wa bbeeyi nnyo Fibi mukazi wa bbeeyi ayina emikisa n'ekimuli kyennyini kyemuleese ku mukolo kibadde ky'abaavu temuli yadde ka watermelon mubaddemu ka chocolate awo sibitegedde bulungi disappointment ebaddewo awaawo naye nga mu kwambala kwa Fibi ye ng'omugole omukazi makeup gomesi abadde kiriya walla naye ebirabo ekirabo ekibaddeko ng'ekyebbeeyi kubaddeko tanka y'amazzi ate nayo bangambye bajjeyo yajja ebbi ku nnyumba ye bannange nga siina gwe mmanyi ate Fibi okoze bubi okukola embaga nga sho yange etuuse kubanga mbadde ntandika okutabulirawo omudagala ndabe nga nkulemya obufumbo Fibi tosobola kubanga wakava mu bwakadaama n'olokoka mbu n'ofuniyawo olubuto n'okola meeting ne mukola okukyala ewaba Fibi wala mu kyalo eri gye bagenza okumwanjula eri ebusoga eri mu nvunza tena ne wateeka ndabirwamu nga bano bagenda mu mbaga naye agenda mu Senkya Mome n'asimba we ndabirwamu yeerabe mu maka g'aba Fibi wafunda bannaaye ewaba Fibi wafunda tona na woyisa kigere embaga ebaddeko abantu 5 mpozi n'abayimbi 6 nga wafunda bitya Fibi tona tukabeera mu relationship nze nkubulya Fibi tojja wano ng'okaaba obuziga bw'ekirogo mbugwe tugambe mukama gwe yakolera nnyo mukwano wasaba n'ogenda mu ekyaki yammwe talina platform mbune musaba Katonda n'abakolera mukatonda atukoledde Fibi olina lubuto mu dakiika emu bakoze embaga bakwanjudde Fibi Zolo andabikira okwekyanga Zola ajja kwekyangirako akugobe nze Zolo wenzikira video gye yakola n'agamba bannanga kuva nakufuna abanvuma lwaki n'omugamba baleke mukwano tajja kutuleka ate Zolo njagala abeere serious ajje nga atwebaka katandikeko abawala bewaleese emperekeze bametroni babebakeko ogwo mudagala Dr. Alima gwakutabulira tegugenda kukola
nange Calvin Kayanja noonya omukyala asobola okukwata sente ze za myaka ena ze yakola ku kyeyo n'akwata ne salale we ku radio station n'azinyanjulamu bakadde be kale ne yeeweesa ekitiibwa ku sente ze era bw'amala n'antwala mu nnyumba gye yazimba ku sente z'obulango bwa Empologoma Trust. Omukyalo oyo nange Calvin Kayanja munoonya bw'oba gy'oli ng'onanjagalira mu bwa Super Life. Siina mulimu, siina kyendi, siina wenkola, ng'onanteekamu ssente n'onnyanjula mu bakadde bo. Wendi Calvin ate mundaba ndi kirenzi kito naye mwannyinaze Nakayanja olumu okisussa ate bw'olwawo okugenda mu nsonga otama naye bakazi banno nga tebeeyisawe batyo gw'olinga gwe bawa kapito w'okukulaakulanya ennugu buli w'olaba success n'oyoolayoola etweryo n'olumba ogambye mu Feiba omukolo yagukoze mu ssente ze kyokka nno nze obedda amanyi yagukoze mu zizo akati waba yagukoze mu ssente ze leave people to be abantu baleke bakozese ssente zaabwe bye baagala mbu naawe oyagala omukazi akuteekamu ssente akwanjule mbozikola sajala olungiwe naye ng'okyatunula mbyenda ne bikwata lekeraawo okuloota nga tonnaba kwebaka kuba tekiba kirungi tewali mukazi ayinza kuteeka mu kikumi kye Calvin ne waba azironze bulonzi waakirya ddamu n'azisuula ate olunaku lw'ogenda otandika okwagaliza buli muntu ekirungi ensi eno lw'egenda otandika okwanguyira ebyaddala